Bamemba mbalamusiza abali wano. Nze musajja wa Ssegirinya andi maziga ag'ekika ekya waggulu. Luvannyuma lw'okubeera nga bantaddeko ekintu mu nsi yonna ekikyasinze okuba ekibi. Ekimu ku kyankoze eddwaliro n'entandikawo eddwaliro erya Kawempe North Hospital kutaasa obulamu bw'abantu. Sinza kubanga nze ali mu kutaasa obulamu bw'abantu ate neenyigire mu kubusaanyaawo. Manyi bino byonna bipangibwa kunzija mu Parliament na kutwala kifo kyange. Naye newankubadde bya bufuzi toyinza teekako omuntu munno kintu kinene bwe kityo. Naye abali mu kintu kino Katonda ajja basasula. Olwaliro kisiba ku Ssegirinya, enkya bagenda kisiba ku ggwe. Katonda talya nguzi. Musajja sibaddeewo nga nagenda kusakira bantu bange. Bwe nakomyewo nga nva okusaka ekyanenyaniriza zaabadde criminal summons. Nabadde nsuubira kufuna certificate of appreciation ng'omusajja asakira abantu be bampadde criminal summons. Kale Katonda bw'atyo. Okuva ebintu byonna byatandika bino nze mbadde siriiwo nakomyewo ggulo. Naye toyinza kuddira kintu kinene bwe kityo n'okiteeka ku muntu ekinene bwe kityo. Nze Ssegirinya gwe mulaba wano amazima ga Katonda mu ggulu n'enkoko sobola gisala. Ate omuntu bwe ndaba omuntu akaaba naku yange saagala muntu akaaba. Naye tosobola kuddira kintu bwe kiti ekintu bwe kiti wallahi n'okissa ku muntu tosobola. Ekintu bwe kiti ekinene nogira n'okissa ku munno mazima ga Katonda mu ggulu. Nze omusajja yetalinawo nze aba yetalinawo nze abadde yagenda okusaka bwe nkomyewo ekinsasuddwa kumpeereza kisamonizi kimpita nti ngende nnyonnyole ku ttemu ly'abantu Ssegirinya. Oyinza okuddira ekintu bwe kityo n'okiteeka ku munno ekinene bwe kityo. Bano abasajja be tuvuganya nabo mbululu kati bo bwe balabye nga petition ebalemeredde ne bagala katubeeko kye tufumba. Naye oyinza okuddira ekintu bwe kityo n'okissa ku munno ekinene bwe kityo. Nze Ssegirinya abadde sirinawo kale singa mbadde wendi ogamba nti kale nti obadde wooli. Ne byansanga na bweru mbadde mbiraba ku social media nakomyewo kiro amazima ga Katonda nakomyewo ggulo ne boogenda ku airport nakomyewo ggulo genda otunule nasimbula ddyo genda ebweru. Neno ddira ekintu bwe kityo abantu batandika okundabira mu kifaananyi ekirala. Nze omusajja ayimira n'abanyigirizibwa ebbanga lyonna nyimirira n'abanyigirizibwa nojja nondekako ekintu ekinene bwe kityo nogaa Ssegirinya ali mu kintu bwe kityo ekinene. Waliwo ekintu ekirala kyonna omuntu kyasobola okussaako nze onteekako ekintu ekirala kyonna naye n'otanteekako ekyo. Nze ekimu ku kisinga okunnuma ne mulaba nkola zi charity bwe ndaba omuntu anyigirizibwa mpulira bubi nnyo. Ne noddira munno mu budde buno bwe nkomyewo kino kye bansasuza ne bampita ku Parliament nti jangu receiving ekipapula mazima ga Katonda mu ggulu ne bampita nti jangu receiving ekipapula. Mpisiddwa bubi nnyo abafamile yange mikwano gyange nga balaba ebintu kika ekyo bwe biti byabantaddeko. Nze atandadde omusango atamanyi n'ekibuga n'ekitundu gye biri simanyiyo. Singa mbadde nagendayo n'enkolayo charity nandigenda nti papa nagendayo n'enkolayo charity naye n'ekitundu yennyini ekitundu okumanyayo simanyiyo. Mbiraba nange ku TV ng'abalala mbiraba ku social media ng'abalala. Byagenda okutandika nga ndi Netherlands gye nagenda okusakira abantu bange. Ne bwe nkomyewo ne bagamba nti kati Ssegirinya mulina mussaako kintu bwe kiti mazima ga Katonda mu ggulu bwe kiti ekinene. Banaye mbabuulira mazima mpisiddwa bubi ennyo mu bulamu bwange sifunangako mbeera nga bweti. Kubanze mbagambye bwe ndaba akaaba mpulira bubi. Abamu bambuuza Ssegirinya kiki ekikosa zi charity. Ekikosa zi charity nti numwa nnyo okulaba munnange nga akaaba. Numwa nnyo. Ne toyinza kuddira kintu bwe kiti. Ne bampa ogupapula buno mu mazima ne bagamba jangu Masaka Ssegirinya we reporting bandimpise okweripootinga kintu ekirala mwandimpise ku kirala mwandifumbyewo ekirala mwanditaddewo kintu kirala ndi kye nakoze mwanditaddewo kirala
netoyinza kuddira olwokuba election petition ebalemye okuyimirizaawo ne bagamba nti kati kabafumbe kino kabafumbe kino Ssegirinya tumukwate tumugalye tumuteeke mu kkomera amazima ga Katonda mu ggulu tumukwate tumuteeke mu kkomera nemukola embeera bweti bwana kidandala ng'oli ne ttiimu gye mwakikoze nayo security organize olwokuba oyagala ekifo kya Kawempe North bwe kiba kifo kitwale lwaki otwala obulamu bwange lwaki ebyobufuzi oyagala otwaliremu n'obulamu bw'omuntu abantu abafiiriddwa abantu baabwe bwe balaba Ssegirinya nga balaba yali mu bintu bwe biti bye mumpandiikidde olowooza baba bawulira batya olowooza baba bawulira batya abantu mikwano gyange giba giwulira gitya nga gira muntu bamutadde ebintu bwe biti abantu betukolagana nabo bakwano bange abanzikiririzaamu olwokuba mwagala ekifo kya Kawempe North kidandala bino bye muzzeemu nze nasirika ng'ebyo sibyogerako nga nasirika nene ogamba nti tumuteekako kino ekinene abeere mu kkomera olw'okuba oyagala entebe ya Kawempe North oba entebe ogitwala mugitwale kuba ebbanga lyonna lyembaddewo nze mane sirina kifo mukama wange Kyagulanyi yampa ekifo kino ekyobubaka bwa parliament nange Ssegirinya serving abantu naye ekifo nze manyi ekintu sizambi bino byonna kifo kya bukulembeze nkimanyi bulungi nnyo tewali kirala ntebe ya Kawempe North abasajja bajagala bagamba Bassegirinya kufaafe oba kufaafe negonza okuddira kino kintu kiteeka munno nze n'amaanyi agogera gye muli gadde gambuze baganda bange mbabuulira mazima temundabangako Ssegirinya nga nkaaba tondabangako nga nkaaba temukirabanga nako nze ni musajja mugumu n'ekino kinsusseeko kuba kirimu obulamu bw'abantu okufa nze mbadde ndaba abantu embeera abantu baffe gye bayiseemu ab'e Masaka nze omu ku babadde bakola zirayivu nga njogera ky'e Masaka n'okaba n'owulira nga n'amazziga gakuyitamu ne kati banoonyeza wonna nga kibuze ne bagaa Ssegirinya tusobola mutyo muteekako ekintu ekibi ng'ate kinene bannange kino ekintu tekimuyita kyakusaaga kintu kinene nnyo ate nga kibi nene mukinteeka ne mukigamba nti Ssegirinya ali bintu kika kino nze ebbanga lyembaddewo bbanga lya myaka 15 nga ndi mu politics neddira mu charity kuyamba abantu baffe banyigirizibwa bwenda bakaaba n'engenda bwenda banyigirizibwa n'engenda bwenda bagobagobye mu nyumba n'engamba muntu olwaki bamugobye mu nju ng'ate njina wensobola omutaasiza n'engenda bwenda bamaama azadde naye nga alina abaana tewali abayamba nembayamba bwenda akaaba n'engamba lwaki okaaba nga Ssegirinya wendi akatono kennyina nenkawulizaako ne bannange negonza okuddira kino ekintu bwe kiti ekinene nejjo okiteeka munno ekintu ekinene bwe kiti noga nti nze ngenda nnyonnyole nga nnyonnyola ku bino nti jangu nnyonnyole ku bintu nze atabadde nawo byatandika siriiwo amazima ga Katonda mu ggulu nga siri nawo naye okukomawo okwange noga nti onyaniriza na bipapula kugenda kweripootinga nga kyonnyaniriza nakyo olwokuba mwagala entebe ya Kawempe North nze munayo ekifo oba abagala ekifo mu kitwale netoddira bulamu bwa muno buteeka mu matigga kuba guno omusango bantaddeko bannange munene omusango guno bannaye munene mulabanga ebintu ebyokusaaga guno omusango munene bano abasajja baagala kumalawo obulamu bwange toyinza kuddira atiisa omuntu akuteekako ekintu ekirala naye omuntu atakuteekako kintu kifaanana bwe kiti nze abeerawo ng'abantu baffe banyigirizibwa n'embaawo neŋŋa nedda kino nedda bwenda bagenze mu ddwaliro tebamuyambye neŋŋamba nedda ekimu ku byantandisa eddwaliro kulabanga abantu baffe tebayambibwa neŋŋa kantandika eddwaliro nyamba abantu baffe nenoddira ekintu bwe kiti ekinene n'okiteeka ku munno kanu imagine banange kino ekintu kiruma mbabuulira mazima bandikoze ekirala kyonna ebirala byonna nandibikiririzaamu ebyaki ne bagamba kino ne bagamba kiri ne bagamba kino ne batanteekako kintu kifaanana bwe kiti amazima ga Katonda mu ggulu kino kifaanana toyinza kissa ku munno tosobola kyovula ne pulezidenti bw'alabye ebipapula bino agambye nedda pulezidenti alabye ebipapula bino n'agamba kunze ne onale baalani babitadde mbabiri n'onale baalani nemwe abazenga mungoberera ebbanga lyonna ne live zenkola bwendaba omuntu akaaba mpulira bubi naye olw'okuba abasajja bali determined bagamba ekifo kya Kawempe North tukyetaaga
bampa bogedde buli bintu byonna balesono propaganda balesoli balesono propaganda byonna biganye Zabagya ne bankwata ne banteeka ekitale ne bantulugunya era stiru balaba ngenze ntereramu ate bagambera Ssegirinya tumuzize mu kkomera balaba ngenze ntereramu fesi yange yali erabika bweti nali musajja yenyiririra nga ndabika bulungi laba fesi bwe erabika amazima ga Katonda nera bagamba Ssegirinya era egeni katumuzize mu kkomera lye navaamu banteeka ekitale ne bansibira obwerere nga nwanire eggwanga era bagamba Ssegirinya egeni katumuzize mu kkomera bana munansonyiwa okubeera nga amaziga gampitamu munansonyiwa nene bwobeera gwe toyinza butakaaba nga bakutaddeko ekintu bwe kiti Wanga nzo mukubagamba abantu abakola ekintu ekyo mu Masaka amazima ga Katonda mu ggulu omukama Katonda abasasule bubi toyinza kuddira mwana wa munno Mama aliye Masaka, tata aliye Masaka, natukibwa mu mbeera bweti. Nzo mukuba kivumirira because ndi mukulembeze sinza kulaba mbeera egenda maaso bwetyo. Ssegirinya ne sigivumirira ne sikuvumira yenda because amwerida. Nalondebwa kusavinga bantu, nalondebwa kubaweereza. Kyovola banva wano ne ngende Masaka ne nyamba omuntu. Nva wano ne ngende Mbale ne nyamba omuntu. Nva wano ne ngende Arua ne nyamba omuntu. Nva wano ne ngende Iganga ne nyamba omuntu. Lwaki? Because saagala muntu akaaba. Sagala muntu akaaba. Neno dira embeera eno n'ogissa ku Ssegirinya n'ogisiba kunze ku bantu bonna n'ogamba nti nze gwe mulonzeemu kuba balonze bulonzi akalunde kabasuula wange ndi kati Ssegirinya gwe tuteekako kino mu bantu bonna bwe baatudde ne bagamba nti tukiteeke kwani nti tukisse ku Ssegirinya Muhammadi nzoweeka wempe obuuka district meko okutuuka e Masaka okuva e Kampala nengende eyo nga ngenze mu mbeera bwetyo Ssegirinya munansonyiwa banayo kaaba sinkola yange naye amaziga gajja buzzi olw'okuba mpulira obulumi amaziga gajja gokka sinze nkaaba maziga gajja gokka mpulira obulumi ate sibadde nawo embeera yagenda okwapeningawo nga siriiwo mu ggwanga Uganda mukimanyi mbadde siriiwo mbadde Netherlands ne bogenda ku airport nakomyewo kiro ssaawa 4 nazze ne Essen Brussels nakomyewo kiro kaddira obulamu bwa munno obukatire famiro yange ebone ebintu byentandise mu Kawempe North ebyokuyamba abantu bange byonna oyagala bisaanewo within a shortest period of time olw'okuba Ssegirinya maze omuteeka mu kintu ekinene bwe kiti bana basajja abaluse ekintu kino bannange muyina okumanya nti kinene nze mbadde siriiwo nene nkomawo nentuukira mbino nakomyewo jjo nagenda okgenda nga nebyo ebyemasaka tebenda bakwapeningawo nabirabiranga ku social media nange nga ndyeri nengamba yiba naye abantu baffe security yandigenzeyo nebayamba nga tebinna bakwapeningawo bwe balabye nga ekintu kiganye omusango guganye okuyimirirawo ne bagamba tukoze tutya Ssegirinya Katonda omusaako ekintu ekinene ne bafumba ekintu bwe kiti kyebakoze ne bagamba nedda kati Ssegirinya bw'anaaba yekka kiyinza okutulabisa ennyo tugatteko n'omubaka omulala Alani Ssewanyana nene bamugattako ne bagamba kati tajetinze kubanga Alani talina petition tajetinze ne bagamba nti kati muyina okufunirako n'omulala mumuteekeko nene bamugattako musajja watu naye talina kyamanyi era ali gwini nganze nenga bana abasajja be bafumbye ebintu bino nga bagamba Ssegirinya tasaanidde kituufu nyizo okuba sisaanidde bobanga gwosaanidde abalonzi balabanze nga nze nsaanidde banange mukimanyi bire ebintu bye tubeeramu Katonda buli omu ayina bwe yamutegekera buli omu Katonda ayina bwe yamutegekera olwero Katonda aba yantegekera mbere mu parliament kanjibeeremu ate nkyanjiveemu naawe ogiddemu Katonda bwe yantegekera ne Katonda aba yantegekera bwatyo nga gwogamba kati nyina kufa mu mbeera bannaye eriwo Ssegirinya nandi abasajja ku bintu byenkola bandinkoze bwe bati amazima ga Katonda mu ggulu bandinkoze bwe bati nti tusibe Ssegirinya ekifo tukitwale nze ekifo oba mukitwale ne mundekera obulamu nkiddamu mutwale ekifo naye mundekera obulamu mundekera okubeera ne famire yange nkiddamu ekifo oba mukitwale naye mundekera obulamu mundeke mbere ne famire yange
kubanga ebbanga lyonna mbaddewo neno omwana wange Ssegirinya ng'alaba ebintu ebifaanana bwe biti ng'alaba ebintu ebifaanana bwe biti amazima ga Katonda mu ggulu ng'alaba ebintu ebifaanana bwe biti ng'amuga dadiwo ali bintu by'olengera ebigenda maaso Masaka we sibadde nakomyewo ggulo banga lyonna mbadde siriiwo byagenda okwapeninga wonga siriiwo mbadde n'ekitundu gye biri simanyiyo kwega buli kyombuuza simanyi era mbagambye bwe nabanze ngenze ku poliisi ku lunaku olw'Emmande kye ngenda okukola kiri ekintu eki kwogera mannya gange na myaka na nnaku za mwezi ndowooza byokka 2 3 byensobola ebisigadde nja baga muwandiike mwengaye mulaba kati njogere ki sibaddeewo Ssegirinya sibaddeewo nakomyewo kiro ewiiki namba era mbadde nkola live nga mundaba nga ndi Netherlands gye nagenda okusakira abantu bange bye nasase mbirese kati bangamba bye wasase ati sinabyo kabisaanewo kale bwemanga musazeewo Katonda bwatyo naye manyinze ekinwanyisa bannange be navuganya nabo mu kalulu tebakkiriza banoonyeza nfe ne balemwa nze mbabulya mazima lwa kumanti kati bwogamba abantu bayinza okulowooza olimba Ssegirinya okutuuka ewaka mpita mu mbeera ey'okusomoozebwa bwemba ngenda ewaka ebbanga lyembadde wano nga sinagenda Netherlands nga bwemba ngenda ewaka amazima ga Katonda nga nyina ntambula gye ntambula mu endala nategeera nina abasajja bantambulirako nyina abannondoola nga kye banoonya baagala nfe bafune by election naye gwolowooza oyinza okuba n'emirembe mu mbeera bw'etyo noga nti munnaafe olw'okuba yagala by election obeere mu kifo bino ebifo tebabitutonderamu muno mu Kawempe North gye mulaba ndimu gye mpeerezaamu mubaddemu ababaka ba parliament bangi naye omulala aweereza n'avaawo n'omulala n'aweereza n'avaawo n'omulala n'aweereza n'avaawo nga nange era abantu bwe bandeeta naawe agamba Ssegirinya ati lisiti oba afe naawe basobola okukuleeta ne nogaa kati Ssegirinya afe kati bataddewo ekintu ekinene bwe kityo kwa banoonyeza okunkolako obulabe abo bennyinyi be navuganya nabo teri mulala mbabuulira teri mulala be bakolaganye ne security ne baga kati mumanye ekiriwo kye kino Ssegirinya katumuteeke mu kino bwe tumala omuteeka mu kino mu parliament tumujjeyo bwe tumala okumujjayo tufune by election fe tujjuze ekifo naye jjukira bakuteeka mu ekyo obulamu bwonga babusaanyizaawo ngattagattamu embeera gye nayitamu ekitalya nze amakomera ge Masaka nga manyi embeera gye galimu makomera gali mu mbeera mbi nnyo buuza baganda bange ba Edi Mutwe buuza baganda bange ba Kyuma kya Yesu babasibire Masaka bagenda okuvaayo ng'embeera mbi neno ogamba nti Ssegirinya omukutte bangengeragene